Ebya Rema ne Dr. Hamza mukwano tebinnaba kugwa era nga bikyalandira maaso winna akakasa nti ddala kituufu bano essaawa yonna it has to end in tears. Mukwano mbirina maasawo ka video nkayina ngenda banka kutera kati nawo okawulire anti obujulizi bwavuze era nga akatambi nkayina maasawo Eddie Kenzo naye muyina maasawo ate ne Precious Remie mukwano bonna mbalina ngenda bamba kutusaako Victor Kamenyo mukyala we awera nkolokoto byonna ngenda bambi kutusaka mawulire gonna ko rairo ne kansoko kubaza gwe no mulungi ya subscribinga ku Wonder Boy UG ti darling wakola chamanyi nnyo ddala era nga nawe betona ku subscribinga darling bera ngo subscribinga kona ku notification bell ate tuberenga bugiro etekaye mukwano gwakola ki gwasoko zifuna nenga sera bida batutekamu ensimbi Hajat Kalodona kugamba kulombera edduwa obulamu bwesibye walo kitatambula bulungi berango mukonako ate ensonga yaberenga agikwasaganya bulungi mukwano amawulire ninamayitirivu bulala obansooke nani obansooke galiwa mukwano kubanga ye Eddie Kenzo aweereza Rema akayimba namugamba mukwano guma bugumi bwe bituwe bibeera omanyi Rema bwe yagenda Eddie Kenzo yakaba nnyo era tumwamulaba mu video yawo nga akulukusa amazigo olw'ensonga omuntu gwe yali yeesiga gwamaze naye ebbanga okubanga ate alabika okubanga amwabulira just mu wiiki emu n'omuntu gwalabye obukulu naye nga mukwano eyo kansoke nkujja ate nkutali wa Precious Remie mwana muwala yavuddeyo n'apostinga n'agamba nti nze ebifaanani bimulabisa okubanga mulungi nnyo naye ate waba talina makeup abeera mulungi nnyo nnyo n'agamba ate ge mazima maama ba social media in-laws bannange bamutokomokedde omugambo ne bamugamba oli kakazi kabi biki bannange n'ogamba omuntu teyayiteko mulungi bannange you should feel proud of yourself bantu mmwe n'abagamba mwe muyombereeyo mubeerenga muyombereeyo naye ekituufu kiri nti ndi mulungi nnyo ate nsinga kubeera mulungi nnyo nga siyina makeup kakati mwebatukomoka omugambo mwogere bye mwogera ne bagamba ozaala ddi biki kakazi gwe oli kabi oli kakulu bannange ekigambo kyabadde kiyitirivu nnyo nnyo naye nga ye yamaze ddo kibagamba kati muba mwogera ki mwogere naye nga ate nkujja wa Precious Remie ate ye omukyawe Victor Kamenyo anti yafulumiza akayimba akapya ka ex wange ex Ruth nakuwona biki mwana gwe twabadde tulyawo nga Ruth ava yamugamba Victor Kamenyo bw'obeera mugezi gye erinnya lyange mu luyimba lwo oba si ki tujja kukomayo bannange luno terukyali luto essaawa yonna Victor Kamenyo bandi musiba yamugambye bw'oba onjagaza emirembe gye erinnya lyange mu luyimba lwo jjukira abaagalana bano ababiri baayawukana era Victor Kamenyo twamulengera ng'agenza okwetonda mwana muwala n'agaana okukkiriza apology y'ebimuli n'abikanyuga eri ssente n'akanyuga eri n'ayogera ebigambo bingi naye nga awo we tuli naye ate kankutereko story ya Rema ate naye weewulire waliwo emboozi gy'olaba onoga nti yandibadde ntuufu batenyuma kwogera sebunya tunakukolera kiddala sebanya tuyinza kukukolera ki mu bulamu obw'ensi eno singa emboozi eno eba ntuufu oba otukoze bubi ffenno nakika ky'olugavu ffenno oba otukoledde ddala bubi kakati waliwo omuwala mbu nali wano nebiboozi bibadde bitambulatambula ate nga nze nswira bikyali biboozi nga mbagamba mbu sebunya yanoba tugamba naye sekawere ddala ki ekiba kimuno by'amangu awo ki ekiyinza nno by'omusajja yakafuna omwana ddala ne tubireka awo naye kakati ate tuba tukyali awo bagamba nti sebunya yanoba ate omuwala omupya omuwala najja mu kifaananyi ng'ali ne sebunya so mpe emboozi